ezakayita ku ssaawa emu eyakawungeezi tukyakubiri nga bwe ggambye tugenda tutandikira Canaanland olwaleero mu kusaba okwo Sunday service omusumba House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo mwasinzidde n'alangirira okusaba n'okusiiba okw'ennaku 42 kujja kutandika Monday ja ennaku z'omwezi nga 28 nga tweteekerateekera ate Independence Night ej'okubaawo nga 29 omwezi ogwa September era awadde embalirira n'ensimbi ezaakuŋŋanyizibwawo mu nteekateeka y'okusasula satellite katubirabe nga bitambudde olunaku olwaleero mu kusaba kwa Sunday. Independence Night tegenda kubeera Independence Night ya bulijjo naye Yesu yatugamba mu Matayo 17:21 nti ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba ate bw'obanga ddala oyagala kiveewo emmere tekusingiranga obuwanguzi. Mu kusaba okwa buli Sunday omusumba Aloysius Bujjingo alangiridde ekisiibo eky'ennaku 42 omuli okulwana entalo ku kanisa eya House of Prayer Ministries International. Omusumba Bujjingo agamba kitandika ku balaza nga 28 August okutuuka nga 8 October. Nze entalo nzitandise olwaleero sigenda kuwumuza byakulwanyisa nga tonatuuka wawakanirwa mu linnya lya Yesu. Ng'omusumba wonyimirira naawe nangirya ng'omusajja wa Katonda tutandika ekisiibo kya nnaku 42 nga twagala independence yaffe tukitandika nga 28 August tulikimaliriza nga 8 October balamu ennaku eziri awo. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti kyakuba nga kyakusiibirira bulamu gattako n'eggwanga okulitaasa ku nkwe z'abasiyazi. Naye nze weewuunye Mukama yambikulidde ebintu 10 bwe biba tebikwatako wookoma wojja okukoma okusaba ngende ne bebikwatako tekigenda kusigalako ekya sitaani. Ngambye tekigenda kusigalako ekya sitaani. Teekayo ku siteetasi tugenda kusiiba ennaku 42 nga tusiibira obulamu bwaffe nga tusiibira eggwanga lyaffe. Abasiyazi baagamba tebagenda kuyamba Uganda. Sekyovola basikiriziganya na bakafiri abagamba nti eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Eddoboozi lya Katonda lyetengeredde. Ayigiriza ku Dawudi bwe yakola ng'abamuyamba beegolimye n'abakubiriza okulowooza ebinene naddala ng'ozze ku mulimu gy'okolera. Olaba abazadde bagaana okuyamba ng'oyagala Katonda Mukama n'akweyambira. Dawudi ayogera mu Zabbuli 27:10 agamba bw'ati kubanga kitange ne mmange bandesse Mukama ananzijanjaba. Dawudi bwe yali afuuka kabaka Yese si ye yamufuula. Nabbi Samwiri yagende wa Yese okufukako mutabani wa Yese amafuta. Yese yakweka omwana nga tamwagaliza. Mujjukira gye twatandikidde Isaya 14:27 kubanga Mukama ow'eggye yateesa ani alikijjulula. Era obanga omukono gwe gugoloddwa ani aliguzaayo. Katonda kye yateesa n'ekitawo talina maanyi gakiwakanya. Omusumba Bujjingo abikudde ekyama ku bimu ku biri mu kisiibo eky'ennaku 42 ebitegekeddwa ekkanisa eya House of Prayer Ministries International ku Canaanland. Buli kyomanye wamwe mu bintu 10 Mukama bye yampadde okusabira buli kyomanye wamwe ekitasanyusa mu bintu 10 mu ekiri tugenda kusaba nga tusiiba ennaku 42 zirimu programs endala nnyingi. Mulimu lwe tujja okusinkana abasingozi, mulimu lwe tujja okusinkana abafumbo, mulimu lwe tugenda okusinkana abasuubuzi, mulimu lwe tugenda okusinkana ababodaboda abali mu transport. Mu nnaku ezaana mu 2 zigenda kuba bize nnyo, zigenda kuba full of divine activities naye tugenda kusigala kyekimu. Ku ntegeka z'okusonda sente za satellite okuwagira enjiri eva ku Canaanland ng'eyita ku Salt Media mu weeki abakkiriza baaleese obukadde 30 mu emitwalo 80 ate obukadde 28 mu emitwalo 9 baziyisiza ku ssimu neziwera obukadde 59 mu emitwalo 7 ku Sunday wedde twafuna $24,000 n'emitwalo 19,100 ezaakuŋŋaanyizibwa ze mwaleeta wano zaali $24,000 n'emitwalo 19,100. Ku Monday ne tufuna $1,753,000
ku Tuesday ne tufuna $1,599,900. Wednesday ne tufuna $884,114. Thursday ne tufuna $1,000,000. Friday ne tufuna $1,000,000. Wiiki egenda okugwako nga tugaseneza Sunday twali tuwezezaawo $30,850,000. Kati ate okuyita mu banka okuyita ku ssimu ne mutuweerezaayo $2,809,000. Nolwekyo $3,850,000 bw'ozigatta ne $2,809,000 muvaamu $1,59,750,000. Balansi gwe tubulwayo giri $5,732,000 ku mitwalo 11. Omusumba Bujjingo agamba bakusigala nga basasula naye asasule gye yeewoze. Nabadde nyina okukwata ssente neewole, seewoze ku bantu neewoze ku zaffe, nsasule satellite eggweeyo, toyinza kubagamba nti okyalinda wiiki endala. Kati kye mbasaba kwe kuba nti tusimbulira wano okutuuka ku Sande abadde tannabakuwaayo n'awaddeyo ate n'owulira nga tukyabulayo $5,000 ompe oba ku Sande ojje nazo kutandikira ku ze tugenda ogattako ze tugenda okukuŋŋaanya leero tuzeewo we twajje naye nga baba aba satellite sente zaabwe twazibawadde tebatubanja wadde $10,000. Ne leero abakkiriza batodde kye balinawo ku lwa satellite mu mbeera ey'ebyenfuna ekalubye ate nga bakikola mu kwagala. Kijja kwangwera baneemukubire Mukama engalo ez'amaanyi ze twewoze we twazijje tugenda kuzizaawo olw'obumalirivu bwe mulaga mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa, 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 Mukama abawe omukisa. Muyingidde mu mirimo gya Katonda naye ayingire mu mirimo gyammwe. Tambulanga naawe omusaba naye ayingire mu mirimo gyo. Tambulanga omusaba naye ayingire mu mirimo gyo. Tosobola kuwanika njiri ate ebibyo ne bisigala wansi. Abali ku Soloti FM n'abali ku Soloti TV osobolera ddala okutwegattako ng'owaayo ssente ng'oli ku Soloti FM, ng'oli ku Soloti TV, ng'owaayo mu fomati ya mobile money. Munnabitone Charles James Senkubuge ne bazze nabo baweereddwa omukisa okwogera ku muzannyo gwabwe Ceasefire oguliyo ku Serena ku Sunday jja, era bano bawaddeyo obukadde 5 ku za satellite. Senga Kato oba Katonda agamba abantu banaafa, Katonga anaafa enkya twayita meeting ey'amangu nanga Senkubuge gwe chairman waffe. Senkubuge gwe chairman waffe kosula ekintu kino kiganye. Senga Kato yanamira kintu ekyo nnyo bwetyo nandibadde nakivaamu dda naye Mukama yeebazibwe nemeddeko show ya weekend ejja nga 27 tebe eri ku milioni ye lwaki mbyogera. Tulina female agent events manager yekka mu ggwanga ayitibwa Biggies. N'olwekyo tugenda siga ensigo ya big events mu kkanisa eno. Mukama agiwa omukisa. Kampani yaffe tumanye nti lwali lunaku lumu ne tuwa obujulizi owa Pastor Aloysius Bujjingo neeraba Mukama watuzza. Tugenda kuwongera ku satellite $5,000,000 Mami Senkubuge agenda zireeta tusige ensigo yaffe. Era weebale kusabira Mwami Katolu wamacho wakola ne president w'eggwanga njagala kamera ziwulirize akwewuunya nti Mwami Kato buli omu yamulekeera Pastor Bujjingo n'avaayo. Kyewuunyisa ensi oyinza okuba okirabanga it's something small naye si kintu kyangu. N'aba BF Suma nabo bawaddeyo obukadde 10 ku kuzimba Pentagon era bakikiridde naawe obujulizi nga yava mu kutunda buveera. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gw'ozimbidde ennyumba nammwe ayongera obazimbira empire eya bizinesi yammwe, alwane n'abalwana nammwe, awakane n'abawakana nammwe mu linnya erya Yesu.
olabe ekisa kya Katonda. Mukama akole bulungi. Milioni 10 za Pentagon. Eyali atunda obuveera kati ogenda Hong Kong ku Lwokubiri. Ntambula nina business kati Eastern Uganda ninayo amaduuka nga 3, Western Uganda ninayo amaduuka, nebaza Katonda wa Canaan. Era nejjo nakomyewo obukomi, nkomawo wano nensaba nemara nendeega. Naye musumba obuveera wabuteeka wa. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Olimba zikubire waggulu. Sanyukirako munno naawe otwale ekikyo. Robert Kalema ne Owara Gabdiel Soroti TV Omunyo.